Ganzize olunaku olwaleero okubaako amazima genjogera era nga amazima gali ku mukolo ogwo ebifaananyi ebyo video ezo zimulabo zitanso okubeera nga ziyitaayita eza muganda wange Tamale Mirundi Senior, former junior, now senior. Abantu abali eyo amasimu gankubiddwa, aba TV bankubidde, aba radio, ba bloggers nga bagala okumanya amazima amatuufu agali mu mboozi eri mu kutambula nti ddala Ntambi bituufu mukwano gwo Tamale Mirundi Jr bamukyaziza yachadde kwabadde kwanjula oba mulina bye muyisaawo video shoot oba ki oba filimu Ntambi tubuulira amazima nensoka nembajjako nengamba kangende ku mukutu gwange ebyaddala njogere amazima bagamba amazima gali kufuula oweddembe njagala kubeera musajja wa ddembe. I want to be a free man like Morgan. Kanjogere amazima nkubirwe essimu olunaku lwali lwa Monday sawa zaali 8 ez'emisana nga n'okuba butonyerera yali ku ssimu bali bamuyita Tamale Mirundi Jr nangamba Professor konze wanji Professor waliwo ekiriwo nga kya mu bwangu konze ate ekiribwa Professor nina emikolo ku nnaku lw'okusatu konze gitya Professor bagenda kunkyaza konze kukukyaza ku radio ki oba ku TV ki oba ninga nze namanyira okukyala kwaffe kuno kwe tukyala ku TV radio simanyi YouTube nimubuuzaani kasuku tanadda Saimo ayina akawala atatekanaona ani Zubeda kiki nangamba mu maka g'omukyala ate YouTube ky'omukyala oyo nangamba Ntambi nedda Professor muninkini wange nangamba muninkini wa junior nga badde muninkini ki nangamba Professor nafunisa omuwala w'abandi olubuto Professor nangamba kikiro kinekewo nga nafunisa omwana olubuto family ye ne musaka akazito family ya dini nnyo family ya sente nnyo in fact tebali na wano Uganda family yonna naye Professor ensonga zansobako akaseera akayisaawo nembako omwana omuwala gwenfunisa olubuto Bridget nemubuuza ya tiye Bridget se Bridget namitala ned system for the Bridget sawo churches ned buye Bridget Mars tiyamufunisa olubuto Bridget Mars family y'omuwala negatwala atule ku mwana oyo ku mulenzi oyo atati abakulu atati abakadde okubeera nti nayinza joga muwala we bwati namuteeka mu buteesi lubuto ekisoboka omuwala kwe kukubira junior namugamba munange bu ebintu byasobye wali ebyalubaluba ulira omwana weyetakula omuntu nagutakula junior namugamba kati kyekiddako nti baagala kukulabako baagala nkukyazi bakulabeko tulabe nti nno formally otegeerebwa so Professor nsaba omperekereko ku lunaku olw'okusatu nemugamba muganda ngenda kuwerekera oba ensonga ziri bwe zityo unfortunately olunaku lwatuuse olw'okusatu ng'ate nina obuvunaanyizibwa obulala mutabani wange nga mulwadde tuli mu lyaddwaliro so nesisobola kuwerekera junior ninga olunaku olwajjo junior yakyadde mu maka gwa mwana muwala oyo Bridget Mars ne bamu acceptinga era ne babagamba naawo tukutegedde so ebisigadde bitulekere tujja ba tubikwasaganya then tubeere nga tupanga emikolo egiddako nga kwe kuli okwanjula nga kwe kuli n'embaga era baganda bange Bruno K bamwerekedde Shalom yamwerekedde Kasuku akyali London teyabaddewo omukolo gwamusubye naffe gwatusubye Pazo teyabaddewo Julius Dumba oba yabaddewo omusajja atulozadde mu shoot Roni ku kamera yeye yakutebu video ne yabaddewo so embeera bwetyo bwe yatambudde olunaku olwajjo muganda wange Junior nkwagaliza obufumbo bulungi welcome to our industry our institution abali mu mbeera ezo ez'abakyala sibangu waliyoko tasha naku genda nafulumya embwa ekyonziira so Bridget Mars
bambi Junior omulabiranga ddala tomufulumya bambi tomugoba tomukuba bakazi bakuba abasajja ebyaddala nakusaako piro nakutuulako batujoga Junior kankusabire kusibiridde entanda ngenda kuba nkunoonya nkubone notice endala how you can survive si wangu institution y'obufumbo si nyangu wadde n'akatono so kankunoonyeeko wiiki eno baku Sunday oba naffe boys dormitory ffenna tufuneyo olunaku tujye tukubuulirire tukusibirire entanda tujye ogenze si wangu eyo kyoyingidde ekiringa kiyongo ogenze kufumba